Yes, from the heart of Kampala wano e Makerere, Projan Media TV, latest updates, latest information, byonna ebiba bigenda mu ggwanga ffe tuba twewayo kubanga tubikutuusako lwakuba mutumalamu nnyo amaanyi. Buli we tuleeta story ezizimba eggwanga temuziraba. Kati stories ezisinga kati nga stories nga ezigenda mu maaso zino eza people power, abantu ebibatuuseeko mu ggwanga, abe bakubye amasasi, ebintu byonna ebitambula mu ggwanga. Mwe abantu baffe mwatugamba nedda ffe ebyo tetubyagala, tujja byagalira mu komenti. Nga okomentinga wetuleeta Rema ojja kulaba then okomentinga lwaki temutuwa ku bintu bizimba ggwanga, naye nga tubiteekayo ne mutabiraba, naye nga tubebaza okubanga mwekumira ku Projan Media TV. Dubai, Oman, Qatar, Saudi Arabia, mwenna gye musinzirira tubebaza okubanga Projan mwagifuula amaka gammwe we mujja amawulire. Yes, fena tumanyi ebintu by'embaga bino n'okwanjula omukyala. Waliwo omukyala eyateekawo level, yasaawo level nga muganda wange buli munene agezaako ogyeyimbamu olina okubanga otambulira ku level y'oyo omukyala. Omukyala oyo nga bamuyita Rema Namakula. Rema yasa level mu bintu by'okwanjula bino, era bwe yakola omukolo gwali ogw'amaanyi to an extent nti abantu baavayo ne bagamba kuli tekwali kwanjula wabula kyali kivulu. Tukuleetedde mwana muwala Princess of Buganda, oba muyite omumbejja w'e Buganda. Omwala ono nga bamuyita Victoria Nkizi, oba osegeera ye mumbejja w'obwakabaka bwa Buganda. Yavuddeyo n'alangirira ennaku z'omwezi wagenda okubanga awasa oba ayanjula mwana munne gwe bayita Gareth Onyango, oba osegeera. Omukyala ono oba omumbejja w'e Buganda ono agenda kwanjula mwana munne gwe bayita Gareth Onyango wali mu October ow'omwaka guno, osegeera. Era emikolo muganda wange bagezaako gisetinga, osegeera. Era date zino eza guno omukolo zigenda confirmingibwa wali ku Namirembe Cathedral, era nga omukolo guno omugenyi agenda okuba omukulu era ow'ekitiibwa aba agenda ogutuukako ogubeerako ogwanja. Ye musajja mukulu amanyiddwa nga Kabaka, ogulabye. Naye ekyasinze otwewuunya ku guno omukolo nti enteekateeka yonna balinze budget mu Buganda Kingdom nga omukolo genda kumalawo 1.5 billion shillings, oba osegeera nti obuwumbi 1.5. Muganda wange ezo sente nyingi, akawumbi 1.5 zezigenda okumalawo ogwo omukolo, osegeera. Era nga ekigenda ezo sente gye zigenda ova zigenda kuva mu Bwakabaka, oba osegeera. Ekyo kye kimu ku byetaago Obwakabaka kye bulina. Gwali eyo simanyi gwe ndowoozayo ku nsonga eno, naye nga omumbejja ffenna ddala tukimanyi omumbejja aba alina okukola ekisingako. Omumbejja tasobola kukola mukolo genda kwenkana gwa Rema, alina okukola omukolo ogusingawo, osegeera, kubanga ba inirozi bangi, ba social media inirozi aboogera naga yiyo omumbejja omulamba akiikirira Obwakabaka bwa Buganda akola atyo omukolo ogw'essente entono. Naye nga muganda wange 1.5 billion shillings sente nyingi ku mukolo. Naye tubayozaayoza era tubagaliza mirembe. Gwali eyo webali kubanga okyekumidde ku Projan Media TV, bingi bikyajja.